Ono munnaffe atandisewo ati nkulamusiza Madamu Rashida, amannya gange nze Patricia, nina emyaka 23, munnange mukwano nsaba ompe ku magezi kubanga embeera kati wentuuse egaanye, ntambudde buli wamu, buli we bandagiridde embeera egaanye otereera. Munnange mukwano, nze saakula na maama wadde na taata, kyova natandika okutoba ng'obudde bukyali. Nayingira ekibuga nga nnyina emyaka 17, ntandika okuyiiya, ne nfumba caayi, ne ntambuza ku mmere, byonna ne mbikola. Naye natuuka ne nfunawo akasente kange ne ngamba kantandika okwefumbira caayi nga wange, ng'abantu bamujja wange. Munnange mukwano, natandika okukola. Emirimu tejjangendera bubi, wabula lwaki olunaku lumu ne ntandika okufuna ebizibu eby'enjawulo. Nali nzigula oluggi lwange, ne mpulira obuntu obunjiikira, ne ndowooza oba buuka bwe bunjiikidde, nagenda okwekunkumula ng'obuuka sibulaba. Nagamba oba kivudde ku ki? Naggulawo ne ntandika okusomba ebintu byange. Waayita ennaku 2 ne ntandika okufuna obulwadde. Ne ntandika okulumwa mu lubuto, amaaso ne gatandika okuba nga agaziba. Mukwano ne ntambulako, Mukama n'ansaasira, obulwadde ne butereera. Waayita 1 wiiki ne nsanga ssente mu kabokisi kange ke nali nziteekamu. Naye sikakasa kuba nti nali ndeseemu ssente, kubanga we nali nga nva okukola nga ssente zonna nzijjamu ne nzitwala ewaka. Naye we naziraba nalowooza zange, era nakwata ssente ezo ne nzijjamu ne nzitwala. Ssente zanfuukira ekizibu mukwano. Ssente zintambuza buli wamu, embeera egaanye. Ntambudde nze mukwano, buli kimu nkikoze. Bandagiridde buli musawo, embeera egaanye okutereera. Nze mukwano obulwadde bunnuma bwe simanyi. Omubiri nkoze nziweddewo, omubiri sikyaguyina. Nze omuntu eyeerabira, nze n'owompa ssente ezo zimpita mu ngalo n'oba ozinteresezza buteresa. Lwaki olunaku lumu nali ntudde mu kayumba kange, kubanga abantu abanywa caayi kati batono, tebakyalabikira ddala, wenfunayo omu oba 2 obamala. Nali ntudde ne mpulira ekintu ekyewalula mu kayumba kange, ne ngamba oba kiki kino. Nagenda okuzza amaaso nga ndaba omusota ogwakula ne guwola. Nalaba omusota omunene, ne nkuba enduulu. Omusajja najja n'agukuba, yali ayita mu kkubo. Omusajja we yajja n'akuba omusota ogwo. Omusota buli kaseera guŋŋamba, lwaki wankuba? Ffe Mukama waffe yali yatutuma. Lwaki wankuba n'onzita? Ojja kunzizaawo. Togenda funa mirembe paka wolinzizaawo. Naye ng'omusota ogwogera ngulaba wenti. Buli ekirooto ekyo wenjifuna, omusota gujja era nga ngulaba. Nkiraba ng'ekirooto kubanga gujjira mu kirooto. Mukwano mpeddeko emirembe. Nalina omwana wange omu nali mmusobola nga sirowooza ku taata we, nga womanya eby'abasajja. Naye embeera yagaana. Embeera yatabukira ddala. Sikyasobola mwana wange mmugulirayo wadde akagatto. Sikyasobola kusasula landiroodi. Landiroodi yaŋŋambye nsulemu guno omwezi oguddako nnoonye wendaga. Akooye ebizibu byaffe, ennyumba ziteyazimba za bizibu. Mukwano embeera egaanye. Nfuna obudde, ekiseera, yawadde alina gamba, ekiseera ekimu omutwe gubeeraawo ne gunnuma nnyo, ng'ogamba gugenda kubuukako kugweri. Nsobola obbeeraawo ne mpulira amagulu nga gannuma nnyo, nga mpulira ngenda na kufa. Simanyi kinnuma. Simanyi oba nnyina kye nnabba. Nanyumizaako mukwano gwange, ne mmunyumizaako. Naŋŋamba waliyo eyo
omusawo gw'amanyi kantwaleyoko ndabe nga nsobola okubeera obulungi. Ewa omusawo yantwala mukwano, naye embeera yeeyongera ku bambi. Wabulawo omusawo n'aŋŋamba nti waliwo omuntu antambulirako kuva buto bwange. Omuntu simumanyi, ate yaŋŋamba siina we muyita, wabula obuzibu nti bwava ku maama wange. N'agamba alina okutambulira ku baana be paka. Muganda wange omulenzi yafa, nasigaza omwana we nga mmanyi nti nsobola obbayamba kubanga nalina abaana babiri bennyamba, owange n'owuwe. Naye mukwano embeera egaanye. Njagala munnyambe ndabe nga nfuna ku mirembe, nfune ku ssanyu, nange ndabe ng'omwana wange aŋŋamba nti maama njagala kagaati nga nsobola okkamuwa. Nange nzirewo nfune ku mubiri kubanga wondaba buli omu aŋŋamba nalwala siriimu. Naye mukwano simuyina. Bankebedde buli kimu, sirina siriimu. Naye obulwadde buganye okutereera. Nasanyuka nga mumpadde ku magezi mukwano. Nsigadde nze Patricia. Mikwano yeyembeera. Nabadde njagala obbagamba. Mulimu mikwano gyange nga giŋŋamba Shida, tulina abantu b'osomera ebbaluwa naye twagatudde Uganda tubalabeko. Nyina Sharifa abantu abo nsobola obbakutuusaako. Wabula waliwo sisita wange gwe baali bayita Sabra oyo alina omuntu gwe yali alina okuyamba, naye ate omuntu eyamututuusaako, omuntu gwe twali tulina okuyamba yatumma omuwala omuyamba. Kubanga essimu twalina kuyita ku yiye. Newe twandibadde tumunoonya ku kyalo kwe twagenda okumulaba, era twandiyise ku ssimu ye okumututuusaako. Naye munne baatubuzaabuza, omwana ne bamutumma. Naye temuggwaamu maanyi. Abantu abeetaaga obuyambi bawera. Woba olina omutima oguyamba, tasobola bbulwa gw'oyamba. Ate buli w'oyamba, Allah akwongera. Ekyo mukimanyi. Omuntu ayamba tabulwa kyakulya. Omuntu ayamba Mukama n'ekyabadde alaba ekinene akimufuulira ekitono. Tufube nnyo okulaba nga tuyamba abantu bano. Tubazzeemu amaanyi, tubazzeemu essuubi, tulabe nga nabo bafuna essuubi mu bulamu bwabwe. Balina abaana, abantu bano abalina ebizibu. Mufuneeyo ku ngoye mutuleetereko. Tulina omuntu waffe gwe twakolako mu kavidiyo. Yeetaaga just busuuka bw'ayalirako omwana wa myaka 16, naye talina kyasobola kukola. Yagongobala. Bambi ali mu mbeera mbi. Asaana n'agendako mu ddwaliro n'afuna ku buyambi, bawemba nkyogera, n'afuna ku buyambi. N'alongoosebwa ku magumba kubanga n'ogakwatawo gamuluma. Omwana oyo mumujjukira mikwano. Tubazzeemu amaanyi. Omukyalo ono ne waafuna akawunga asanyuka. Waali tapangisawo kubanga ennyumba baamugamba azikuume paka nnyinizo waali zimala afune gy'alaga. Naye omukyalo ntaggwanga maanyi. Bambi mikwano tumuyambeko afune amaanyi. Abeere mugumu. Nasanyuka nze nga mukinkoledde kubanga njagala nnyo okulaba abantu bano nga basanyufu. Manyi musobola gye muli abaana bange abawuliriza ebbaluwa zaffe zino. Bambi tubayambeko bafune essanyu. Tubayambeko basangulwe amaziga ge baakaabanga. Baagaliza okubeera obulungi, baagaliza olunaku olulungi, bye mutukolera Mukama batuweera omukisa. Bye bye.